Kufaniza ku Celeb Jazz. Ogamba oti omwaka gutambudde gutya. Nani Celeb Jazz kasagulibwa ba mafia n'entama. Buli mafia bwayingira abantu ekintu nga nkifuluma. Ate nze nabagamba nti Nrm twayingidde mu kalulu nga tetulina nnika. Twayingidde mu kalulu nga tetulina nnika. Waliwo abantu ababi naye nga they are ready mind for the job. Ani abakakubye? Opposition. Andi kiri bwe kiti fece twakoze. Kiri bwe kiti. Maama otoli musingira mu lukiiko lw'abantu. Era Omuganda agamba nti wali omuto omukulu tafuuwa. Sibuuza ba lwaki mbabuuza mbagaza ki bammanyi bamisinga bammanyi. Bammanyi sina kye mbagamba naawe sikwagala wakankubira essimu 20 nga ngano zikwata lwaki kasanawulira nti oyingidde we Nrm n'enfuluma nze siwagire Nrm nze ndi wa Museveni bw'osanga anaaba ogenda kulingiza mutwe gwe simple logic the public must anti wulira Nrm essasi liba n'ekisosonkole ekisosonkole mwe mubeera obuganga essasi kaba kantu katono bwe kati if the bullet has been fired from the gun then obuganga is ignited kali ne kavaako ekisosonkole ne kigwawo kyova olaba nanga nti every 5 years Nrm goes into the toilet. Why? To defecate. Kati yafulumiza banankabirwa bagenze banabako ate oyagenze namugamba olike ekisirani kyewa munabako kituufu yabadde awabuka bubaka obukubagiza Museveni bw'atagwa ku maziika olwo aba akuziise ate Museveni mulungi ne wamusindikira embizi akola nayo olengera basegiringi Museveni ne wamusindikira embizi akola nayo nze lwaki sesimbawo Dr.Tee nze sikolagana na bawanayingi. I don't discuss wanayinchis. Who is a wanayinchi? Ye muntu gwagwa akere ekiro amasanyalaze bwe gaggwako government n'ogikyawo. Simple logic. Bwe kityo bwe wali omuto tewatikkanga omusolo ne kugweri. Kato kyatumbiiza. Situmbiiza nkuze. Kitegeeza Nrm ekaddi. Ministers over 21 ministers. Yes, balina okugenda. Omuntu omulamu bwali awayita eddakiika 3 n'agenda mu kayu. Was this forcing? Kati nabagamba nti opposition kati efunye success because the opposition of Uganda has been suffering from constipation for 20 years. Besigye yalisa banempengere. Ubagendanga mu toyi nga tewali kafuluma. Bobi Wine n'aleeta enema. Ne bifuluma otulukalu kati. Kino kibalekamu ngaba NRM. Kituwa amaanyi mangi kubanga Bobi Wine ffe twamuleeta. Ani yamuleeta? Nyoko yamuleeta. Nzijjaako gundi yongende. Andi so ya nyoko. Mbulira abantu bana abakulembera music industry ba Museveni si abawa sente kibuuka. Abe mukibi. Patrick Mujuka mukama wange wa. Patrick Mujuka abe mukibi mukama wange wa. Ewa. Nkolerani. Muganda wange nze ku nte ndya nkoggo. Sirya mukira. Kulika yo mu State House. Ati nze nabagamba. State House buli wa mukaaga. Ntwala y'empuuta Museveni muguze empuuta. Ozijanga empuuta za kwa. Ennyanja eri kumpi. Ate empuuta bazireeta obote yazireeta kenzeza byennyanja because every fish can lay over 3 million eggs. Ne baleeta empuuta mu nnyanja kendeeza byennyanja. Kati nze Museveni ali mutwalidde empuuta ne bankwata ku kamera. Nalina muvadde y'ekifo ekinene bwetu n'enjinyeenyaamu tewagira. Lwaki omusiraamu amanya bbeeyi y'embizi? Kati gwe State House olino nayo ki okujjako essawo. Ate simisi mbabuulira. Respect a man who invented homosexuality. Anti wulira orisipectinga ng'omusajja yayiye ebisiyaga. N'agamba nti pulaani waliwo ne pulaani ki? Waliwo professor omukwano gwange nze nina mikwano gyange batono. Omusajja gwe nsinga okukkiririzaamu wansi w'enjuba. Homosexuality activist Saibo Semwogerere. Trend secondary. Ekyakubiza Museveni mu Buganda mirembe. Peace is all over Uganda. Anti omusiru taweebwa ddembe.
nabagamba nti kabaka wa Buganda ebasinga nkubeera n'empisa embi wano. Go and read the history of Buganda. Oba bakabaka tebeetisanga abantu ensuwa ezookya. Museveni yawa abantu eddembe okukola bye baagadde. Omuvubuka akeera ku makya n'ayimuka ku luddo n'agenda alonde Bobi Wine ensi ekyuke ng'ate enkwawa ziwunya. Simple logic. Ffe tubagamba Museveni ateekeddwa kufuuka nga Kagame. Bakube basibe babonyebonye batte. Do you concede? I concede defeat. Bobi Wine defeated Museveni. But you announced different. Yes. Why? That's the world the ANC. The winner always is Museveni. Generally analyze. Museveni is the cash crop. Museveni is the football. Museveni is the pitch, the playground, the referee, spectator, the owner of the league, the goalkeeper, and the playground. What do you expect? What do you expect? Baba kulekawo Kiggundu yandifunye ekisa kya Muganda munne. Kati byayingiddemu tribalism. But you guys are preaching what you preaching? But tribalism is everywhere. Mugamba temuja. Anti goli gwo musiru. A stupid person like you, gwatamanyi tribalism and race. What is Gendo tribalism? Tribalism is a natural phenomenon. And then A natural phenomenon. It's sectarianism is a natural political phenomenon. Nepotism is a Latin word. It came from Italy. So you preaching? Yes, I'm preaching tribalism, nepotism, sectarianism. Buli gwanga lyaweebwa omukisa gwalyo. Dr.Tee, you're confused. Abazungu bajja mu Uganda. Basooka kulaba Baganda. N'ekigambo Buganda kyava mu Uganda, ekigambo Uganda kyava mu ki? Uganda. Fenga tetukaayanya, fe abazungu tetukaayanya, fe abazungu temukaayanya. Key player ki? Nabagamba nti bayinza okumala olunaku lulamba nga baagala kukufera nga buli gw'osinkana mu kuba ali mu ddiiro. Okizuula luvannyuma. Ye Nrm, ye Bobi Wine, ye Besigye. Bakyusa bukyusa kkala. Bobi Wine mwamusibidde wakawai. Yes. Gw'oyinza okukkiriza ensana ffe kuyingire mu mpale. But ogigobera wala n'ogyeka n'egende. Kituka tumutte agende Magomba nti yeewala. Tumutte kye mwagala. Agende Magomba nti yeewala. Lwaki temukkiriza kulaba balooya? Twamuwa balooya. But you don't allow him to access the lawyer. Edi muntu atagenda wuwe. Musibe, mwamusiba. Ate n'obyaliri. Naye mwamusiba. Ate gundi ambassador wa Firebase. Naye alina tete temukkiriza agenda ye. Ambassador wa Firebase? Kati yali musiru obutaleka baana waka. Olekayo abantu nga 14 teweemalanga. Bw'obanga weemwa teweema tokola kawalaata. Lwaki? Eyo sitayiro tewotokola nkawalaata. Why? Bajja kebera bakuyita omwana omuto kumbe oli musajja mukulu. Nabagala I have two techniques of shaving. First one? The first one ndekawo ka V shape. Second one? Ng'eyo gy'okozesa gye nalaba. Iyo. Kawalaata. Kawalaata. Let's talk about political key players. Okwanga bya kalune tulaba ate entertainment nga bayingira parliament. Bannayuganda baagala basiru kati. Kyenazudde. Kitya? Tebakyetaaga ba diplomati. Why? Nti n'Abayudaaya baagamba nti Yesu musibe tabalaba. Kati ewakatolu bwama baakooya omulalu baagala musiru. Arosius Musiru? Alina ki? He's a businessman. He later Fako and the likes. Yaleeta ki? Fako. Arozi yaleeta Fako. He's a businessman. Kati abeerubaga kye baakooya omulalu baagala musiru. 226 bajja kuba beetaagamu simanyi kye bali babeetaaga. Omulalu yabeera obutwe gwayonooneka nitabeera musiru. Omusiru abeera mulamu ng'obwongo tebukola. Kati nga ggwe oli musiru. Nze mulalu. I'm politically mad. Ndowooza bira nabadde n'aba key players babiri baayiseemu. Museveni ne Kadaga zitombuulira balala. Eyo y'ensi ew'omuti baba basekanga ew'omugumba kola ki? Balimpoolera bw'afaazaawa. Osobola okusanga family nga balinayo omupoliisi nga bakuba abantu ku kyalo kuba balina muganda waabwe ku ki? Naye bwe nkuba ne nkwasa ennyo ne nkutta nankubadde you have a brother and the police tekikugasa. Is this the downfall of Katalwa? Yes, ate agenda kukoma ne ku CBS baamugoba. Anti ya mafia. Mafia yamusenseranga nabagamba nti Mengo erimu ba mafia.
era nabaga thanks for the coming of the Katikkiro of Buganda. Yagoba bamafiya Emmengo kati wakyasigaddewo mafiya omu Abe Mukiibi. Oyo ye tujja kufa fembi, oyo tujja kufa fembi, oyo tujja kufa fembi, tujja kufa fembi. Kasoola abasajja abakaayana obutaggwamanya mukazi yabakaayanya Gulesikani. Okay, togereko koko allegations za Khalifa kubanga yatakinze Katolubwama okumulemesa akalulu n'ensonga ngezo. Kati Khalifa alina gaatise zoogera Katolubwama? Yes, they are both musicians. Omuntu yalanyodde ku seggere teyeesigibwa. Kyova olaba okyusa amannya ne wejjako King Smith ne wetuuma King Lolian mu kooti towa bujulizi. Abantu banjawulo babiri. Bakubuusabuusa entegeerayo. Kenya. Era kyova olaba nti kizibu kooti okozesa omusiraamu okuwa obujulizi taba nakakuta. Kati Khalifa simwesiga. Mmanyi kyo badde ava mu miti okwogera ebyo. Ate nga mwana mu State House. State House kiddukiro ky'aboonoonyi. Wasaba ki mu State House? Nali nfuluma bweti nga ne Bobi Wine gy'ava. It's a State House. A State House. What is this? Jembeera. Lirisabo. Kwata microphone izo. Alindako tukyayogera. Katogereko ku mwaka guno Parliament gwemu kotoki. What do you see in Parliament of Uganda 2021 mpaka 2026? What is a house of a lion? Then what is a house of a pig? This is a total pig sty. My prediction is this is a total pig sty. 5 valid reasons. Segirinya 1, Arosias 2, Bashiru Kazibwe Mbazira 3. Oyo yaliko mukama wo mawulire. Amadde nga yaliko omukulembezeewo.